Mwasibye mutya bankuba kyeyo mwenna mugamba mutya. Leero nze kyenjagala okubagambako biki bye nkozesa ku feesi yange okulabika bweti. Ekisookebwako ddala tulina okwebeereramu. Waliwo abaana bagamba mbu bw'obeera mu kiyumba tolina kwekolako. Nedda bannyabo tukirowooza bubi. Mu kiyumba muno tetugenda kukwata ayipenso twekube make-up twesiige emimwa lipstick nedda. Tulina kwekolako tutya. Nze nga ngenda okwebaka nkwata kalemoni nenkasalamu, bwe mmala okasalamu nenkwata ne sukaali nemusiiga ku kalemoni neeyisa mu feesi yange. Ku makya nenkera ku makya nenginaabamu kuba sisobola gyesiga misana kuba mba nkola. Okitegeera? Ekirala kwata ku mazzi aganyuguga geeyise mu feesi. Oba tosobola kikola wakiri kwata ice mulungi ajjamu n'enkanyinya mu feesi n'odda buto. Okitegeera? Ekirala kye tulina okukozesa Vaseline mulungi nnyo gwe tuteekeddwa okukozesa okwesiiga ebizigo. Kuba Vaseline oyo mulungi. Engeri gye tubeera nnyo mu mazzi tetuggwa mu mazzi. N'oyimirira mu sink essaawa nga 2 n'obanga gwe baawayalingamu amasannyalaze. Okitegeera? Feesi zaffe mu biyumba bye tulimu ye passport ze tulina kuba passport zaffe bazituggyako. Okitegeera? Nze passport yange nakoma girabako nga ndi ku kisaawe eky'e Saudi. Nenziramu girabako nga bantwala ku medical siddangamu girabako. Kati feesi yange gye nina okukumanga passport yange. We balinziriza passport yange era passport gye nina essaawa zino ye feesi nga ngyekuumidde. Mweggyeko stress, weggyemu okunyiiganyiiga, emirimu gikumenya toginyiigiramu, ogenda kaddiwira bwereere ate buli w'okaddiwa olabika ng'ow'emyaka 8. Ojja tuuka okuddayo e Uganda bakulabeko bajja gamba maama era ono abadde kadaama mwennyini. Naye buli we weefaako mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Abeekuumira ku Kadaama TV Uganda mbagala nnyo mubeere bulungi.